Oluvannyuma lw'okuteekebwa ku nninga ng'eddagala lya COVID-19 liweddewo mu ggwanga, gavumenti yassaawo akakiiko akanaasobola okukola ku nsonga z'okuleeta eddagala eddala, era ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwa 2021 Cabinet yakakasa akakiiko akatuuma Vaccination Acquisition Committee okukola ku nsonga z'okuzuula kampuni egenda okugula eddagala lya COVID-19 ettuufu. Dr. Henry Mwebesa, Director General mu Ministry y'ebyobulamu, yalondebwa nga ssentebe ng'amyukibwa Professor David Sserwadda ono nga ssentebe w'akakiiko aka Vaccines Advisory Committee, nga balala kuliko abakiise okuva mu Ministry y'ebyensimbi, abakiise okuva mu Ministry y'ensonga ez'ebweru, abakiise okuva mu Ministry y'obutebenkevu, nga n'aba National Medical Stores wamu ne Ministry y'ebyobulamu bakiikiriddwa ku kakiiko kano. Akakiiko kano kaalina eddimu ly'okwekebejja kampuni ezaali zeesowoddeyo okuleetera Uganda eddagala lya COVID-19 ezaali zizuuliddwa 10, era nga kaalina okukebera obanga ddala bano abaagala okuleetera Uganda eddagala balina okumanya ku kampuni gye bagenda okukozesa okuguza Uganda eddagala. Ensonga eyali ku mwanje ennyo ku kampuni egenda okuleeta eddagala kuno, ng'ensonga endala kwaliko bbanga ki kampuni egenda okuleeta eddagala lyalina okulituusizaamu wano mu Uganda, ebbeeyi ya buli ddoozi ku ddagala eryo eryali ligenda okuleetebwa, kyokka nga baagenda okumaliriza nga tewali kampuni n'emu esobola kukola mulimu guno. Kampani ezisinga kusooka zaali zituwa ssente za waggulu nnyo nga nnyingi, ate ezitalina mu Ministry of Health oba mu Government oba Ministry of Finance ngezo ssente tutuzirina. N'ekirala nga kampani ezisinga tizirina linkage na manufacturer directly. Kati kitegeeza ng'odiringa na kampani wano naye tomanyi etuleetera vaccine entuufu kuva ku manufacturer, kubanga ziri wakati awo ate tizirina baluwa eraga ngo ffe turepresentinga Serum Institute of India oba Oxford of UK oba Johnson and Johnson. Wano Director General mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Henry Mwebesa wasinzidde n'asambajja ebyafulumidde mu lupapula lw'amawulire olumu olwalaze nti waliwo kampuni eyakwasiddwa edda eddemu lino okuleetera Uganda eddagala lya COVID-19. Kyokka Dr. Mwebesa akakasizza nti aba COVAX Facility bawandiikidde eggwanga lya Uganda nga balaga nti basobola okuguza Uganda eddagala lya COVID-19 doozi eziwerera ddala obukadde 18 ku $5.5 buli emu, era akakiiko kekennenyezza ne kakkiriza Ministry y'ebyobulamu okugenda mu maaso n'enteekateeka okukozesa aba COVAX Facility. Nga tukyali awo ntufuna ebbaluwa kuva mu COVAX Facility, ndowooza saawa eno abasinga mwena mumanyi COVAX Facility ya Geneva, netugamba nti batufunidde vaccines kuyita mu COVAX Facility ezituyinza kugula. Actually batuwa vaccine choices nyingi, ne batugamba n'obutwagala 50 million doses bayinza kutuwa, n'obutwagala 100 million doses bayinza kutuwa, naye kusinziira doses ezitubadde twetaaga kati wetuli tubadde twetaaga million ezisigadde balance twagala doses million 18. Kati tuwandiikira COVAX Facility tuti Government of Uganda esanyuse egenda kugula eddagala eryo. Dr. Mwebesa awakanyizza ebyawandiikiddwa nti Dr. Diana Atwine y'omu ku bali ku kakiiko kano. Fiona Abasa, omwogezi w'akakiiko akassibwawo omukulembeze w'eggwanga okulondoola ebyobulamu mu ggwanga, alabudde abo bonna abatandise okutunda eddagala erigema COVID-19 n'ategeeza nti gavumenti eddagala lino eriweera abantu ku bwereere. Tegeeza nti batch oba ennamba ejja ku kacupa ak'eddagala teyali ntuufu gye baali baweereza abantu abaasasula ssente. Batch gavumenti zeyafuna mu ggwanga lino zaali ntuufu ezaali ziva mu Serum Institute of India. Ne Serum Institute of India ekikakasizza nti eyo batch teyava mu kitongole kyabwe. Eddagala lya COVID-19 lya bwereere, si lya kusasulibwa, lya bwereere. Oyo yena we basaba ssente amanye nti bali mukugezaako okumubba. Bino we bijjidde ng'eddagala eryakajja mu ggwanga liweza ddoozi akakadde kamu n'emitwalo 72,152,8 nga tekuli ddoozi emitwalo 29 ezitikkuddwa ku Uganda Medical Stores. Olunaku olwaleero, Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Gambuuze. Webale nnyo Mark Jackson